0939 akujja tandika sawa 3 ez'okumakya ate bataddeko sawa za kukomekkerezebwa naye nga zonna emiramwa giri nti bagenda kuba bekalakaasa olwa obuli bw'enguzi ne obufuzi bw'amatwale obusiigeko akasukaali kyetuyita neocronism n'okuba nti bekalakaasa olw'okuba nti baagala kugjawo ekigendererwa ky'okukola pipeline ejja amafuta gajje Bunyoro ogatuuse Tanzania gye bagenda okukola ki ogga sengejjera okufuuka bwe kibaagala kati keekana akalango ko nkamaliriza njala tugende butereevu ku video ya leero. Video ya leero tugenda kwogera ku buli muntu yenna ali mu Buganda, strictly ali mu Buganda. Oba oli Muganda, oba toli mu Buganda, oba toli Muganda, video negenda kukwatako. Lwaki? Tugenda kwogera ku nsonga y'ettaka oluvannyuma. Tugende tukwate ku ssano ga Mulengejja. Lwaki njagadde okusooka ne program y'ettaka? Mu program bule Mulange Mmengo. Nazzi kuno nga babakubuuza Omuganda yaani, Omuganda yabanga mulimi, ate Omuganda bubeera bulombolombo na nnono nga kwotadde n'ettaka. Ne Baganda bafe abasinga obungi mu njega yatugwira bwe twakyasaba Sserajja okwoota tusinga entannama tetwategeera bigendererwa byabwe twagenda obitegeera nga obudde bugenze. Mu bigendererwa bye byali bikusike mwe mwali okwavuwaza Abaganda, mwe mwali okubajjako ebyenjigiriza, mwe mwali n'okubajjako ettaka. Ekyettaka kino tulaba ng'ekyomuzannyo ne mwana tukikoledde ddala bakikoze. Ate nga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna giva ne gibulaga okulamaka oteeka okuba ng'oliko ensibuko gye osibuke wamwe gye bakuziika oba ewe gye weetandikidde ekijja. Kale njagadde twogere ku nsonga y'ettaka olwaleero n'ensonga nazijja kujja. Kati waliwo abantu abatategeera bintu bino wammanga, njala asooka bibanyula tusimbule video kisookera ddala. Omuntu yenna bw'akula alina okubanga amaka tebagabanga mu bbanga, bagabanga ku ttaka. Ettaka kye ki? Era ebyogera ku ttaka bye biriwa? Mumpulirize bulungi nnyo. Ettaka kye kimu ku ky'obugagga omuntu ky'alina okubeera nakyo. Wasobola okuzimba ennyumba neegekawo oluba n'akolezaawo famire, n'alimirawo oba n'akolerawo bizinensi, eryo bayita ettaka. So n'abasobola n'okuziika oba osobola okuziika abantu bo gye bayita ettaka. Naye ettaka lino okubeera nalyo libeera n'ebiwandiiko. Ebiwandiiko bino byawukanamukko. Kye bayita endagaano. Endagaano eno bwe buguzi oba bwe butunzi oba bwe buwandiike obukolebwa wakati w'omuntu agula n'omuntu atunda. Era endagaano eri tolekolebwa ku kyamanero si wano nga waliwo atunda n'agula ng'ate waliwo n'abajulizi abajja okujulira nti ku lunaku bwe kuli wagula ettaka era ettaka lino liri mu kitundu gundi liri ku bunene bwe buti. Eyo gye bayita endagaano. Bwe tuva ku ndagaano waliwo kye bayita ekyapa. Ebiseera bisinga ekyapa kino omuntu okukifuna oba oguze ettaka nga lirina ekyapa. Endagaano tutera nnyo okubeera nayo ng'omuntu alina endagaano ng'ettaka lyalina lya kibanja oba ng'alina kibanja. Bintu biri bisatu bya njawulo. Omuntu agamba nti alina ettaka ateekeddwa okuba ng'alina ekyapa. Ekyapa ekimulaga ettaka lye we liri, obunene bwalyo n'obuyinja obusimbibwa ku ttaka eryo. Nawe w'endagaano osobola okuba ng'omanyi ettaka lye we liyita n'obunene bwalyo, naye nga obwannannyini ku ttaka eryo tobulina, just oli wa kibanja. Kati ebintu bino bibiri bya njawulo byenjagadde olwo mutegeere. Kati ate abasinga obungi mu Uganda tuyina ndagaano z'amataka era nga tuli ba bibanja. Amataka gano gonna galiko bannannyini go abayina ebyapa ebyo. Olw'okuba nti oli alina ekyapa yabeera n'obuyinza obusukkulumye ku nnannyini kibanja, ne nnannyini kibanja alina obuyinza era amateeka gabafuga mwena gye gali.
lwakuba nti mu Uganda abasajja bajja okusenga mu Uganda bagufuula mugano. Nyongera okujjukiza Museveni babbi bannammwe, ettaka lya Buganda liba ly'Abaganda, ettaka ly'e Busoga liba ly'Abasoga, ettaka ly'Abakalamojja liba ly'Abakalamojja, ettaka ly'omu Northern Uganda liba ly'Abanortherners, ettaka ly'Abateeso ly'Abatolo liba ly'Abatolo, ly'Abanyolo liba ly'Abanyolo, ettaka ly'Abanyanko liba ly'Abanyanko, n'ery'Abakiga ly'Abakiga, n'ery'Abafumbira ly'Abafumbira, ery'Abaganda liba ly'Abaganda. Ekyenjawulo kijjawo nti omuntu oba ovudde mu kitundu kyonna eky'eggwanga osobola okugenda ewantu n'ogula ettaka oba n'ogula ekibanja. Bw'ogula ekibanja awo wabeerawo obuguze ng'oguze oba n'oli akuguzizza bye bantu babiri. Naye abasinga obungi kati abatutte ettaka mu Buganda babbye ettaka balibbye bubbi nga bakozesa ofiisi eza gavumenti eza lands okubba ettaka n'okukozesa emmundu nga bwe kyali mu ndagaano yaabwe. Kati mu ndagaano mu kiwandiiko eky'okufuga Uganda emyaka 50 mwalimu akawakatiro akagamba tulina okujja ettaka ku Baganda bonna. Ekintu kino bagenda bakikola naye ku radio naddala radio ezandibadde zirwanira bannayuganda n'Abaganda okuli CBS FM 88 katonyeze ane 89 katonyeze 2 saako ne TV libayita BBS tebapere kwogera nsonga z'amataka gano. Olw'ensonga nti amataka agasinga obungi ate wattu agagobereddwa ak'Abaganda mataka ga Buganda ng'ekitongole ekirabira ettaka lya Buganda kye bayita Buganda Land Board. Ne kati olw'okuba nti Museveni yamanya nti alina okukozesa abantu bye yateeka emmengo okumubbira amataka nga tewali yenyenyeza, kati akozesa abasajja ba Buganda Land Board ku biragiro bya Mayiga okutunda amataka ga Buganda ne basenda Abaganda bonna ku mataka nga tewali wadde yenyenya. Ekituufu kiri nti wetwogerera essaawa zino Abaganda kati tebakyalina ttaka mu Buganda, tebakyalina ttaka era basinga obungi kati momboze basigaza byapa naye ng'ebyapa bateeka batuuzaako dde ekyapa ekirako kyapa kyolina amu endagaano ze mulina batuuzaako dde endagaano endala, abalala babasire batwala amataka gammwe, abalala muli makomera lwa mataka gammwe. Ebintu bino bigenda mu maaso nga buli omu asirise. Abaganda balina kukuumibwa nga bali ku mataka gaabwe. Abaganda balina kukuumibwa Mengo w'Obwakabaka bwa Buganda era ng'omutwe omukulu ye Ssaabasajja Kabaka. Nazze kuno Ssaabasajja Kabaka yavangayo n'ayogera ku nsonga eziruma Abaganda mu buli sekita yonna. Wabula mu bbanga lino ery'emyaka kati gigenda okuwera 5 Bukyanga Mayiga azingako Ssaabasajja Kabaka omuwamba ye ne yeefuga amawulire. Ssaabasajja Kabaka takyasobola kutuwa message yonna egumya Abaganda buli nsonga yonna. Yensonga lwaki kati enjega nnyingi zigwa mu Buganda, Abaganda ne battibwa ne basendebwa ku mataka nga teri wadde obubaka n'omuva wa Ssaabasajja Kabaka. Si lwakuba nti tasobola biraba. Amazima gali nti Ssaabasajja Kabaka bamuggyako media ne babazze nga ze mu lujjudde lw'abantu obaka abale bamuwandiikira okusinziira ku bo kye baagala akole kye baagala ayogere. Takyasobola kwogera enjogera gyeyogera luli ng'ayogera agamba abantu ensonga kye ziruma abantu ba Buganda. Ekyo nakyo kyasobola kikola. Kino kyali kiteeketeeke okujja Ssaabasajja Kabaka mu muzannyo guno okumuzza bamutereke bo Mayiga afuuke ekizibu ku media. Munanjulira muna abadde ku media ebiseera ebisinga n'abaddeko Bukyanga bwa Kabaka budda mu 1993. Bakatikkiro bonna abaddeko abazze balinyira mu bannaabwe bigere. Tekubadde nnyo bakatikkiro bettanira nnyo media. Ngera ekintu kino ky'okugenda mu mawulire bakitya nnyo, bava lwalumu okwogera ku nsonga. Lwaki badde bakitya? Ebiseera bisinga omuntu gwe bayita omukulembeze akulembera Obwakabaka bwonna abeera mwegendereza nnyo ebigga byagenda okufulumya, agenda bigamba baani, bagenda bifuna batya, era ebigga byagenda okwogera bikiikirira ani, bikiikirira Bwakabaka, bikiikirira Kabaka, bikiikirira Baganda. Nkiddamu bakatikkiro abazze balinyira mu bannaabwe mu bigere babadde tebajja nnyo mu mainstream media okwogera ku nsonga zonna. Babadde nga bavaayo balirirwe nga waliwo ekyetaagisizza okwogerako. Ng'ononjulira okuva ku Josh Mayanja Nkanje okutuuka ku Weekitiibwa Dan Muliga. Babadde tebajja nnyo mu mawulire. Nga bavaayo awo ekyetaagidde buli nsonga yonna eggwa ku Baganda nga bagyogerako.
naye olw'okuba nti bano abasajja bateekawo enteekateeka y'okusiba abaganda akatambaala ono omusajja afutubadde Mmengo wasanyakawo Charles Peter Mayiga bw'amaze okusibira mukama we gye yamusibira ye n'amunyweza kati olw'okuba nti ayagala kuzibiikiriza ebikolebwa Museveni mu Buganda ye yeefudde nampulira zibi obutava mu mawulire ajjewo ekifaananyi kiri ekisookera ddala nti Obuganda buli mu matigga ajjewo ekifaananyi kiri ekiraga nti Uganda eri mu matigga byebintu bibiri byakozesa mukimanyi bulungi nti bukyanga tuva mu kalulu akawedde Museveni kiyabba muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu ebintu bingi ebadde bituuka mu ggwanga nga bibiikibwa ne diversions n'embeera neetuuka okuba nti kati obuseegu mu Uganda naddala mu Buganda bufuuse baana baliwo abaana bava ku mulamwa kati bakola kye baagala kino kyonna kireetera abantu bandibadde oweera ku nsonga eziri mu abantu okubajja ku mulamwa bateeka ku nsonga endala kati lwaki njogedde ensonga zino wetwogerera olwaleero abaganda baffe ab'omu Lusanja baganda baffe ab'ekiteezi ge bakaba ge bakomba kasasiro ebyamuvamu abitegeera baafira abantu baabwe ennyumba zaabwe ne zimenyebwa n'ezo ezaasibwako sseŋŋenge okubagaana okuziyingiramu nazo zaabagobwamu abasajja n'abakazi bano bali mu Buganda bali mu kkaaba twahanga entulege teri abafaako buli kimu bakibajjako wattu bali mu kkaaba naye mukulu ono bwe yagenda ewasanya agenda bakudaalira nakubayiwanirako nga bwe batwalira obuwunga n'ebijanjalo n'akomaawo tebaddangamu kugoberera nsonga zino olw'ensonga nti kino kigenderere bakikola kagendere ng'omukadde akogga abaganda otandika obafuula emmomboze mu Buganda obwawe obw'abajjajjaabwe mu nsonga emu oba endala tugenza okulaba nga ebintu bingi ebigwa mu Buganda ng'abantu basirika wetwogerera essaawa zino bazzukulu ba Buganda basinga obungi tebakyayina kigulya magala ddiba ne basoma tebakyafuna mirimu ekinene nikyo bakola tegenda kutunda amataka g'abajjajjaabwe kunoonya passport egenda bweru mu nsi z'Abawarabu ne mu nsi z'Abawarabu gye balaga naye basangayo bizibu byereere kubanga battirwayo bawambibwayo teri n'omwanyega kampuni bwe zibatwala basulayo omwana omukubo waafuna ekizibu oba abaana bafuna ekizibu kampuni nga zikyuka ziggalawo temuddamu oziwuliza byonna ebizibu bisanga mu Buganda naddala abaana Abaganda naye bw'otuuka ate mu bitundu by'abannaffe abalala gamba nga bano Abanyarwanda bo tebalina buzibu olw'ensonga nti bakikola kagenderere omuganda bamufosi nga ave mu nsi ye agende bunaayira bo bantu basigale nga batwala mu nsi mu maaso ekyennaku ensonga zino bwe tuzoogerako bano abasajja basiba ku mawulire nga basala entotobo kye bagenda okusiriwaza abantu ku social media ne ku mainstream media bo nga bakola bye balina okukola wetwogerera olwaleero ku program gye nakola ku lunaku olwokutaano abasinga obungi mwaliko kuba mwaliko bangi ne mbategeeza nti waliwo ekitta baganda mu masomero waliwo ekitta baganda mu malwaliro njagala nkiddemu nkibanyumirwa na buli lunaku mukitegere bulungi nnyo baganda bange mwenna baganda bannange naddala mwenna abasangibwa mu Buganda n'abantu abali mu Buganda mwenna nzijwa no bategeeza nti waliwo kye tuyita silent genocide ekigenda mu maaso mu Buganda nga bakikola mu malwaliro ne ku masomero gye mutamanyi nabagambyeko ekyokuba nti abaana abazalibwa kati babakuba empiso ez'ekifuba nga bakusiba mu wiiki basiba bazadde bano wakati w'ewiiki emu ku wiiki emu n'ekitundu nga bakuba empiso eziri mu kutta abaana abo era ne mbagamba mukyegendereze nnyo nafunye feedback okuva mu video gye nakoze nti kyenayogedde ate nayogeddeko kitono ekiri mu Cancer Institute abaana abato basinga abantu abakulu obungi kino kyonna kivudde mu kusibagibwa kuba ne basibagibwa nga teri muntu yenna anyega ekyo nga tukivuddeko ekyo abaana okubaka babakuba empiso mu bazaali nga bakabazaala be balumba ku masomero kati ate waliwo n'ekiro kye nabagambako nakyagenda mu maaso kyekiriwa waliwo ekkobaane mu malwaliro gonna mu Buganda omukyala yenna bw'abanga Muganda bw'aba agenze okusumulukuka wattu ne banga ogenda kusumuluka bulungi nnyo lwakiri bakufoosinga okusala busazi nga tebakukkiriza kuzaala ng'omukyala omulala bw'azaala wabula mu kuzaala kuno bakola ebintu bibiri abasinga obungi mubadde temubitegeera biruwa bwe bakizuula nti oli mukyala Muganda bawo tebamutegeeza naawe tebakutegeeza kye tuyita consent kubanga omuntu wabanga bagenda musala bamulongoosa baawe oba ye kennyini akkiriza naye tebasobola kwebuuza ku kintu ekyo bagambye nti ffe tetulina budde bwe tugenda kukulongoosa
nga bakuba kaliform munnange ng'ovaako mu kuvaako bakola ebintu bibiri bwe bamala okujjamu omwana ono abakyala basinga babakomya babasalamu enseke ne babakomya nga tebategedde kino nno kyama kiyinza okugobya abantu basinga obungi mu malwaliro omukyala ena kasita baleeta endagamuntu y'obupapula zo nga zoogera muganda ng'ozze kuzaala bakukomya bonna mbiro nga totegedde basobola okukusalamu omwana n'owona ne bakusala enseke n'otaddamu kuzaala bawaakanya kwejaga ng'oyisewo ebbanga munoonya omwana ng'omwana takyalabika kumbe bakukomya nga tomanyi ekyo ng'okitadde awo wattu bamanyi n'okugjamu ensigo z'abakyala bano kagenderere ne bazituunda nga totegedde ogenda okuva muleeba wayitawo ebbanga ogenda okulya teweewulya teweetegera tobalansinga olw'okuba nti tetufaayo nnyo n'essimbi nnyingi gy'ogenda okwekebeza nabadde ki abasobodde okugenda okukola ekintu kino bagenza okugenda mu sikaani bakebera wattu nga baasigaza ensigo emu nga tebategedde n'ekyokubakomya nga tebakimanyi nti babali babakomeza unfortunately nga tebategedde ebintu bino bigendera ddala mu maaso mu Buganda nera nga batagetinga baana Baganda nembagano bagamba nti mu masomero gonna kati mu Uganda waliwo era ekigaana Baganda okugenda mu masomero gano okukola oba okusoma okufuna ebifo 1 omwana yenda obulenzi nga Muganda ng'avudde okutula P7 nga Muganda babanda maakinga ekyo mukimanyi bulungi nnyo ne ku senior 4 banda maakinga ne ku senior 6 bati babanda maakinga bino bina bikolwa mu Buganda alwanyi nnyo n'akola obulungi ebiseera ebisinga kijja kubeera kizibu nnyo okwenololinga mu university kati Abaganda tebakyabakiririzaako ddala kuyingira kusoma mateeka mu university zonna ezisinga obungi kubanga akabano kawamba bw'ofuna omukisa n'oyingira abagenda okusoma obusawo ne bakwenololinga ebibuuzo byo bakwanda maakinga era oyinza okumaliriza nga tokolifayinze naye nga bano abasajja bazinga balina obune butono bate basobola okolifayinga kubanga bo Banyarwanda ekino kimanyikiddwa kigenda mu maaso mu Buganda abanoonya emirimu kasita kubeerako nti olinnya Ganda munnange tosobola kufuna mulimu ebyo byonna bigenda mu maaso mu Buganda kati okuyita omuganda mu Buganda kivumo kubanga tebakyagala kiwulira wantu wonna oba oyise ku kisaawe oba ogenze ku revenue oba ogenze mu ddwaliro oba ogenze mu banka oba ogenze luddawa wabula ebintu bino ebyandibadde byogerwako ne ku TV ne ku radio mu Buganda okutandika obyogerako wabula basobola okukola programu nga yakunyumya ku mpira gya Bungereza yakunyumya ku bintu bya buseegu nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku Baganda bennyini abali mu Buganda ebintu bino bisasulire era ssente zitambula okukola ebintu bino ekyo nakyo mukitegedde nkitadde awo ekirala mu Buganda osanga ng'obuseegu bukutte ejjembe ng'obuseegu bukutte ejjembe nga woteeri ewakolebwa ebimansulo bino ziri mu Buganda teziggalwa naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakusaasaanya kawuka nina ka vidiyo simanyi bwenkazanya ku live eno basobola okukkiriza vidiyo eno bayinza ogisensalinga nali bawaddeko ekiri mu Best Hotel Busega naye vidiyo bayinza ogisensalinga ne mutegeera engeri gye bali mu kusaasaanyamu obulwadde vidiyo bayinza ogisensalinga eno kubanga vidiyo zino ziri abantu bangi nnyo naye nga mukimanye nti ebikolwa kamala okulaba naye nga vidiyo basobola ogisensalinga singa nzanya akatambi ako ne kazanya bulungi nnyo bwe mba naka savings omanyi nakyo kikulu nnyo bwe mba naka savings omanyi nakyo kikulu nnyo nyinza okubanga saaka savings mu folder yange gyendeeteramu ebintu byange mala okulaba wano mala okulaba wano mala okulaba naka savings
kati ka video kano sigenda kazanya wabula ngenda kulaga bulazi kifaananyi kyokka nga kiri posed eno hotel namba eri Busega mu kibuga wakati kali posed just bwe kati onga bokalaba nga posings bwe nkazanya basobola okusenza linga video eno just nka posings abana buwala bali bwerere n'abasajja bajja ku stage nga bali bwerere just ka video ka posings olw'ensonga tebasobola kukkiriza video eno kuzanya nka posings oyo bajja ku mmeeza eyo abawala nga 8 n'abavubuka abasajja ne bajja 8 ne bakola ekikolwa kya Adamu ne Eva emisana tukutuku bekawongezi tukutuku ng'ensi eraba nga tekuliko wadde ekintu kyonna ekibesittaza kisobola kazanya just njagadde bawo ekifaananyi mu kirebula biki ekigenda maaso mu ggwanga ya Uganda ne Buganda ebikolwa bino byonna bibakola kujjawo mpisa na bulombolombo na nnono bya Uganda ekyo mukitegedde bulungi nnyo kale awo tuvuddewo mutegedde bulungi nnyo bwe tugenda mu maaso ku nsonga ze mbabuliddeko ez'amataka mu Buganda ate nga abasajja abagezaako okwirwana be batta video eno mwagirabyeko naye nze ekikolwa ekyabaddemu sikiwagira naye ate omuntu bw'akunyigiriza ennyo omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyindo agireeta omusaayi Grace Nadia nkujamu WhatsApp yenja kuwa katambi okalaba ogende yonoonekera omusijja kulwana naawe omukyala Grace Nadia ojja kujja mu inbox nga maza katambi ngenda kakuwa yonoonekere ng'oli ewe mulumu yo no problem etwali bizibu nja kakuwa ne wano sobola kazanya basobola okusansalinga video ne Facebook ne page ne bagitwala ne bwo yagala jamu inbox katambi ngenda kakuwa ogende yonoonekere mulumu yo no problem ekikolwa ekyakoleddwa abatuuze bano sikiwagira naye wonyigirize nnyo ennyindo ogireeta omusaayi abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo bakakkanye ku musajja gwe balumiriza okubagoba ku ttaka ne bamukuba ne bamutta atiddwa era ijja mugerwa nga abadde yaweebwa omulimu okusimba emiti ku lw'eddwaliro era omulambo gwe abamuse bagusudde mu kidiba ky'amazzi ne baguteekako ekiti guleme kubbulukuka kooti yali yayimiriza nti buli omu alekeraawo okukola okugyako sayidi endala kati bw'ageze gy'agenda n'asanga abatuuze ne bamukolako obulabe era ne bamutemula mu ntemula embi ennyo ey'ettima kati yabadde awo ng'atambula bw'ati Chairman n'aveeyo mmemwanyi n'amukuba omuggo waliwo n'omusajja omulala bamuyita Thomas ne bamukuba omuggo abantu ne baveeyo n'amajambiya awo naye era bwe mbalaba mbategeera kuba mbamanyi kati bwe bazze n'amajambiya ffe ne tudduka ne tuyita mmemwanyi biri mu bitooke muli ne tukkirira ettaka eriko embiranye liri ku kyalo Gayaza mu tawuni kanso ebbanda mu DCMT yana nga liweza yiika 275 ng'eddwaliro ly'Emmengo. Alright, eyo sigenda gendayo ekikolwa ekyakoleddwa kwabo nze ku lwange sikiwagira naye ate bwonyigiriza ennyo ennyindo wattu ogireeta omusaayi ebiseera ebisinga abantu banyigirizibwa ennyo bafuna obuzibu kati nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza n'omuwaabira nti abasajja ba Buganda Land Board ne Wasanya Charles Peter Mayiga basindika abantu nga bali mu mmotoka eza drone ezimu ziba za Buganda Land Board endala za gavumenti mu bitongole by'okwerinda ne bagenda n'abasajja ba Mayiga ab'amagombola abagenda bafuukuza ettaka lya Buganda ne balitunda ebifaananyi ebigenda obbalaga byabaddemu okulya n'okukomba essowaani nga wabaddewo obukongovulu okunoonya enkalu abazze okutunda ettaka nga ate kuliko n'abasajja ba Kabaka naye nga bano bonna bava Mengo nga ebasponsalinga bino mbiwulye bulungi nnyo okusoma temwali pakizana kusomero ly'abaana na mundu kitegeera olese mundu mwaja talabangako osana ejjambya n'omuggo kusomero ly'omwana katumugwe naffe anasiza kusoma z'abaana kitegeera abaana bafu anako sokukweta okujagalera eri abuze waffe abantu bakye simu zino
si wano tulumbirwa n'abasirikale ab'enjawulo osobola obisatiisa ogezaako okukola ki bajjayo mundu na biso bakukyalinga lwaki tebatuwondeza kuleka ntweyogerera please mukulu tojja kulisatisa lwakulwa mundu tokigeza kulisatisa na mundu misita bakwata misita olowooza nga olikukifuku lwaki togunalunya okitegeera eno majambiya eno mundu eno migo nga waza kukyaba kyojjana majambiya n'omundu okitegeera nomugamba musayi mujja tubuza mutadde mugamba tubuza tujja mutubuza mutubuze okitegeera kyamaani lwakyatubudde kikigenda kubeera ku gulawundi gwomulo osobola okkiza okubulirwa nga ekituufu olimanye oli ku kituufu oli ku kikyo ate gwe mukulu kalinga bwokitegedde buno temanyi wabukutte leka kyoliko kituufu lwakyoleka gomaliza omulimu gwe golazaliza omulimu gwemugunabimaliriza tegeera mukulu oli wani alemu biramu eni alemu kubanga banyi mugayina gomenza ndi wakiza siri weni alemu ola bino byoko golowooza mbandi weni alemu sigizwa nti gomanyi wanu kuno weni alemu kati kana akaddako we mugenda okulabya omukungu oba omusajja wa kabaka abeta mukubba ettaka ne bano bonda tebasobola kubba ttaka nga Buganda Land Board tekiriko bamayiga takiri muwulira uyu atudde mu bulongo musajja wa kabaka nituba mukaaga Kasawo atwala Namuganga ne Kasawo uyu agala nakwegalira ono mituba mukaaga atwala na Kasawo mu Bwakabaka bwa Buganda azze n'abasirikale n'emmundu ezisukka mu emu nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka. Kino Kabaka asiimye okuteekako ente n'embuzi eno Namuganga. Simanyi oba kyekituufu mituba mukaaga so bwekityo bwe kiri. Ono mituba mukaaga wa Kasawo kyendowooza bwe kibanga kyekituufu twetaaga buyambi sayidi eno. Ndowooza mujjukira bwenzize mbagamba program nti wasaanya Carol Charles Tamayiga ng'ayita mu Buganda Land Board n'abasajja b'amagombola ab'emituba abagenda batunda ettaka lya Kabaka nga bagoba Baganda ku mataka. Ekyo ekifaananyi kye basiiga bakisiiga okulaga Ssaabasajja Kabaka nti omu ku beenyigira mu kugoba Baganda ku ttaka n'okulitunda. Kati ono musajja mukulu wa mituba mukaaga azira amagi ga UPDF balina amajambia bagoba abantu ku mataka bagamba Ssaabasajja Kabaka yabatumye
okutwala ettaka lino bajjeko Abaganda. Kino kye mbagamba bulijjo nga temuwulira. Eno mission Mayiga yajja akimanyi kuba baje mu kwaso okugoba Abaganda ku ttaka okusiiga Kabaka ekifaananyi kyekyamu ky'okola nti yeekumidde mu bbiri etera kuvaamu kubanga tebaagala Ssaabasajja Kabaka kuvaayo kwogera bigambo biki byogera ku nsonga z'Abaganda. Kambadde muwulire ebigambo bino si byange. Sajja wa Kabaka Mituba Mukaaga Kasawo atwala Namuganga ne Kasawo. Mituba Mukaaga ono Mituba Mukaaga atwala na Kasawo mu Bwakabaka bwa Buganda azze n'abasirikale n'emmundu ezisuka mwemu nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka. Kino Kabaka asiimye okuteekako ente n'embuzi Namuganga. Simanyi oba kyekituufu Mituba Mukaaga so bwekityo bwe kiri. Ono Mituba Mukaaga wa Kasawo kye ndowooza bwe kibanga kyekituufu twetaaga buyambi sayidi eno. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bano okukola ekintu kino bo baddira ne baggalira Ssaabasajja Kabaka. Kati Mayiga n'akola kyategeera obulungi kuba Mayiga yasoma amawulire n'asoma n'obwalooya. Kati bwe yasoma amawulire okulaga eggwanga nti liri bulungi okugyawo ekifaananyi ffe abantu bannansi kitusiga nti eggwanga liri bubi. Ayongera ku kya Museveni nkyokulega abantu banywa omwenge bonooneke bate obuseego butambule. Kati ye kyakola organizing functions after function ku ssente za state nga bwe nabazibasomera wazifuna n'okuteeka enkwezengeza e Bulaaya okulaga ensi z'Abazungu nti ne Uganda eri bulungi nnyo. Kati najja e Kampala nga buli luvannyuma lw'essaawa 6 alina okubeera ng'ali mu mawulire obutejjamu okusiga ekifaananyi kyabwe kiri bulungi nnyo kibali bukola. Naye bagamba nga buli muntu lwavaayo okwogera naddala ng'alina ekimugoba tabulwa nsobi gy'akola. Omwami ono wiiki eno yonna abadde mu mawulire nga yepostinze mu mawulire naye yakoleddemu ensobi mpitirivu nnyo z'agenda okwejjusa n'okutandika olwaleero. Kalutandike n'ensobi z'owulire. Yazze n'agamba nti ye bwe yali Bungereza abantu abeekalakaasa era abameka yaraba 4. Nze Saabalabi waliwo abantu 4 omu 2 3 4 abo abadde beekalakaasa omu 2 3 4. Yalabye oba yalaba abantu 1 2 3 4 abali beekalakaasa, which is okay, no problem. Fere tulina buzibu babaali 2 oba 3 oba 4 gwe wonna wobalabira kitegeera oba kitegeeza nti abantu abo wabalabanga gye bali era n'ekyabaleta wali okimanye. Kati omwami ono tusooke eno ndowooza wali tujja kgendawo oluvannyuma. Katusooke wano. Yasoso n'agamba bw'ati. President Museveni atuze emyaka 4 mugamba aveeko akati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasenkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Nasikanya abantu bangi nnyo. Nze Saabalabi waliwo abantu 4 omu 2 3 4 abo abadde beekalakaasa omu 2 njala muulya statement esooka. Statement esooka gy'akola giwulire bulungi nnyo. Museveni atuze emyaka 4 mugamba aveeko akati bwe mugamba nti vaako n'avaako.
wafunye omukisa okubasenkanako bwabadde bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa nasikanya abantu bangi nnyo nze saabalabye waliwo abantu 4 1 2 3 4 ababadde bekalakaasa 1 2 3 4 naye ngeno ndi mubikumi n'ebikumi by'abantu simanyi nendooza mu bana abayingidde mu kifo wetwabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka ebyo ne mu Amerika byaliyo ffe tetuli oba kino nkyogere mu luzungu I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita batya Adamu Kakalukanyiwe. Kati mukulu Saro Gamulenge gye wasanya Charles Peter Mayigafu tubadde Mengo. Ogambye toli political activist omukaluka oba omukakkalanya by'obufuzi. Oli mukulembeze. Ekyo nno kikyamu. Lwaki kikyamu? Omuntu bw'akugamba nti Museveni afuze emyaka 4. Ebikolobero bikolwa mu Buganda ku Baganda obyogerako ki? Notabaako kyoyogera gwe n'oseka busisinkale muge nti afuze emyaka 4 haki ekikyuka. Ekisookera ddala gwe ng'ogwo omuntu. Okunyigirizibwa kw'Abannayuganda n'ebizibu ebigenda mu maaso mu Uganda gw'oba tobiraba kyekifaananyi kyewasole weeteekamu. Okunyigirizibwa kw'Abannayuganda n'Abaganda mu Buganda gw'oba tokulaba. Era tofale ku myaka 4 Museveni gy'afuze kyekifaananyi ky'osooka okuteekawo. Ekifaananyi ekyokubiri. Bw'ogamba nti toli political activist oli leader. Political activist be bafe bakola emirimu gino ku social media. Naye ate gwe oli politician wabula toli activist. Ebintu biri byanjawulo. Gwe oli politician ne toli activist. Kati ffe kino kyetukola kyetuyita activism. Era ensonga lwaki tuyita ba political activists. Gwe oli politician ate toli leader. Lwaki? Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe ku ntikko. Bw'alonda Katikkiro gw'aba yeerondedde so si owa Museveni ono atuddeko gwe. Katikkiro akulira political wing eya Buganda kubanga Buganda gavumenti eyeetongodde. Buganda gavumenti eyeetongodde y'ensonga lwaki erina olukiiko lwe tuyita parliament era omuli abakiise omuli ne Ssekamwa oba gwe tuyita speaker. Kati gwe leader of business gwe politician oli politician. Okitegeera? Kati bw'ogamba nti just gw'oli leader toli politician kitegeeza ne office gy'olimu togimanyi. Office gy'olimu ya political wing. Ekyo nakyo tokimanyi. Wabula bw'ogenda toli political activist yesu oyinza okuba oli mutuufu nenga oli politician. Yensonga lwaki ne system gy'olimu ba gye wenyumirizaamu gira gye wakava wiiki nga 3 mabega y'Abongereza. Charles ye kabaka w'Abongereza. Wabula sa oba kati oba yafuuse sa Prime Minister mpya Stama ye political wing ye munnabyabufuzi lyo lulangira nga lulyeri. Kati kyekimu naawe kati gobojja n'ogamba nti toli gw'oli leader toli politician kitegeeza nti gw'ate oba ne woli mu office tomanyi kyekyokola. Politician yenna ali mandated okukomentinga ku kizibu kyonna ekigwa mu bendo lyatwala lyonna erya Buganda. Era bwe kiba kikutte mu kitundu ekirala eky'eggwanga era nayo kimukakatako kyogerako kubanga Buganda eri mu Uganda. Okitegedde? Omanyi mumwogera temwagala kutegeeza bantu kituufu kiki muli mabega. Awo nawo tuvuddewo.
mukawulirize bulungi nnyo. Siri mukakalukanyi wa byabufuzi. Ndi mukulembeze nuŋŋamya abali mu gavumenti nuŋŋamya n'abo abagala okuyingira mu gavumenti. Njogera ekyo olw'embeera gye ndimu. Naye omusajja atudde. Alright. Ogambye nti toli mu kakalukanyi wa byabufuzi. Wabula oli muluŋŋamya w'abali mu gavumenti n'abali mu ludda olwagala okujja mu gavumenti. Mukulu, osobola okutuleetera vidiyo yonna ng'oluŋŋamya ku nsonga n'ebikolobero Museveni byakola mu ggwanga ku lwa Buganda. Just a single video nga you are condemning the Museveni's regime on kidnaps, torture, land grabbing and massive killing of Baganda in Buganda. The indiscrimination of Baganda in all sectors. Tochikolangako. Bw'ogamba nti oluŋŋamya n'abagala okujja mu gavumenti nga bw'oluŋŋamizaani. Tujja waawo. Mannyo gafeka. Tuddawo kateba alya kasooli omwogi. Kakati nze mbeeraawo nga njanukula oyo. Ate munaddala nga byayogera si bituufu. Gwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi ebiri. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'ogenda n'ekyolaba nti kituufu. Ate bwe kiba nga okikoze mu buluŋŋamu tokikweyimirira. Waliwo n'abalala abalowooza nti entalo zaabwe ez'ebyobufuzi ffe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega. Balowooza nti bajja bayambako bayamba okulwana entalo batufuule balimira ku ffe tuveeyo twogere bino. Akati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti Katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu. Katikkiro tumulwanyise ng'omuntu. Tumulwanyise emyaka 11 anaavaawo ddi bannaaye aveewo. Okubaawoko kubalumya omutwe. Bw'oba okola ebintu ebirungi era bakyogera. Right. Wagenze mu maaso n'ogamba nti gwe tofaayo ku bantu boogera naddala atudde ku kafoomu eggulama alya kasooli w'enajja n'ayogera ebigere bitali bituufu. Kati ebiseera bisinga mukulembeze bw'aba ayogera eri abantu ensonga ezitalina amakulu taziwa makulu. Bawa nnyo ensonga ezirina amakulu. Bw'omanyi nti abakwogerako tebalina makulu, lwaki ate owoogerako nnyo era obateekako essira? Kitegeeza nti abantu bano bawuliriza era kati kuno kwoli oyinza nakuba nga oli mu fake account nga kwoli owuliriza. Kubanga bwe twogera ebintu bino mulina bye mukyusa, mulina bye muyimiriza. Kubanga omuntu atalina makulu tosobola kumulifaalinga olwoga nti omwogeddeko nti gundi weggulama oba gundi alya kasooli egindi. Kati bye tubagamba nti mwegendereze nnyo nga muzze mufunye enjogeza mwogera mu bantu mujja kwokya watandise okwokya. N'ogamba nti bye bagenda okuzimbirako ebyobufuzi nga bwe wali weesimbyewooko ddi mu kifo kyonna agenda okuzimbirako ebyobufuzi. Ogambye toli political activist, you a leader. So who's going to lean on you to gain a political platform? Because you said that you don't hold any political office. So politicians, they lean with the politician or they line with the politicians. Kati muba toli politician nga weeganye. Kati ate ba politician yogambako bakuzimbirako ki? Era oyina ki kye bagenda okuzimbirako? Tewali kye bagenda kuzimbirako. Kubanga toyina kyamakulu kyeri Buganda kyegina Uganda kuzimbirako tekiriwo. Goli investor eyajja okuinvestinga n'okubba nga atoinvestinga mu Buganda. Yensonga lwaki wali mukama olukwe ngo yagala ave ogosigaze ebibogagga byonna byoinvestors mu Buganda kusereza omugaza Buganda. Kyoliko kyokka tewali kirala awo tuvuddewo. Wagenze maaso n'ogamba bwoti lwaba bibungesa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala bannabyabufuzi abali ku doluvuganya gavumenti.
specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibongesa nti oyinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyamu ekyo ndowooza kyoliko bye tuwulira baga nti bamwerufu oyina saidi kuweekubidde nnyo waba babiri bino wobiwulira bikuyisa bitya bateekwa abantu okubaako kye boogera Adamu Katikkiro omuntu munene ako ge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bw'ogamba nti nsonga ya busiraamu omulangira Nakibinge akyawogeraku ki kuba munene ekyenkanidde awo mu busiraamu naye sirina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batera okuba mpuuga nyinza oga mpuuga nze namutwala emmengo naye n'onaleba Kyagulanyi twamanyiganye naddala katanabagenda mu byabufuzi dda nnyo anti nali minisita w'abavubuka olidaawo kati abavubuka abo nga abo abaali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazzaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne buba wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutoko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo nemugamba nti gwe oyinza nga n'essimu zange azirina nga tuwogera ku ssimu bulijjo ebintu ebirala bingi nemugamba oyinza otya okuneerabira ng'owasa omukyalo oyo Babi mu bantu bonna bonanze golabye ansonyiwa mukama wange oba kaadi twaziweerezaawo babiki tumanyiganye kuva dda ne Bobi Wine bonna bantu bange enjawulo yokka mpozi abantu gye balaba bano ngeri gye bali kakati bali katuuti ensi batunuulira ebintu mubikutte mutyamu embi kakati tebasobola kufuna butakkaanya ndowooza abantu abamu bali balowooza ekiboogeza ekyo anti bino ebya honorable Mathias Mpuuga commissioner kimanya babawadde akasiimo biki ng'abantu bansubira nti nja kuvaayo bannange obuzibu bwa parliament buli awo ezo sente ze baabawo bagamba baziisa mu mbalirira ya parliament mweziri baziteeka mubo bennyini ababaka oba tebabisoma simanyi n'obusiimo naye ekyo si kyekikulu omuntu alumirwa eggwanga wetwogerera kati yandibadde yeraliikirira obungi bwa BMP alright kale kamwakabi ekassa Siroganga wasanya karo Charles Peter Mayiga Saloga mulengejja bakubuuzizza okolerani oyina luddaki oluddayo tulumanyi lwa Mpuuga si kyekikulu naye olina ekintu kyokubyemu ggoolo manyi okwogera ennyo kibisere bisinga kibi nnyo ogenze n'ogamba nti wali minisita abavubuka era Kyagulanyi oludde naye nnyo naye singa obadde n'ebifaananyi ne Kyagulanyi wandibadde wabiteekayo dda okulaga nti Kyagulanyi obadde naye sirabangayo wadde ekifaananyi kyo ne Kyagulanyi ogambye nti obadde naye ebbanga sirabangayo ekifaananyi kyo kyonna ne Kyagulanyi ebikadde ogambye nti abadde mukwano gw'ebbanga bwe wa mukwano n'ogamba nti kyolinga ky'omunenyamu teyakuyita ng'awasa Babi teyakuwa kaadi nekikunyiizaamu nnyo era n'omugamba mbu lwaki teyakuwa kaadi n'onyiiga ku mbaga omuntu awulira ng'alina obwongo ekigambo ekyo nanyiigamukko tebampa kaadi nanyiigamukko tebampa embaga si ya leero omuntu yandibadde abuuza bw'oba ataakuwa kaadi genda ku mbaga n'onyiiga obusungu bwatandikira awo nekikutwala osende n'ettaka lye eryebusaabala obusungu bwatandikira awo osende n'ettaka lye anti ogende olina ogambe mukwano gwo nnyo omanyi midiya eno nzibu nnyo n'ebigambo byoyogere kyovula mbagende nti bakatikkiro bonna abaasooka mu mwaka bayogerangamu emirundi nga 3-4 naye ono afubye okula nti mu mwezi guno ayogeramu statement nga 20 mu mwezi gumu mukulu kano kakabaddiremu ndyoke mbawo ekyokwogera
kankabaddiremu wano kokkaako babibungesa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku oluvuganya government specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungesa nti oyinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu ngiyogera ku mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyamu ekyondooza kyoliko bye tuwulira baga nti so mu psychology essomo ly'embeera z'abantu n'obwongo body language facial expression ekivaamu when they ask bakubuuza ekibuuzo n'otakiddamu n'okozesa gesture oba ekikolwa ky'okuseka already oba okubizza ejjinja okuba okozesa ejjinja alimu okubisa ebinyonyi bibiri one already olaze nti oyina omuntu gw'osupportinga already oyina omuntu gw'ojerega gw'otalaba nti waali akaseka ke psychologically abasoma psychology abasoma body gestures ne body language akaseka ako koseka nga bakubuuza mufu ky'okuddamu ekibuuzo direct nti sirina gwempalana just akaseka kokka kakuwa answer is biri olaze already oyina gwo supporting ate oyina gw'oteeka wansi gw'otalabawo nti balina n'omwogerako mu maaso go kalogamba olirooya simirimu ne just ebigambo bye bakubuuzizza gesture gy'okozesezza ey'okuseka yokka abafu abasoma psychology tuba tumaze okutegeera kikyotegeeza kankabaddiremu mayi bino ebintu n'obisomesa bannayuganda abitegeera ddala abantu abatategeera bintu bino babibungesa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku oluvuganya government specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungesa nti oyinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu nga tuzze mazima twogera ku bintu bye bamubuuza mu ddakiika esooka waliwo ekintu ekikudegesa obulingaaya waliwo ekintu ekisessa mu kibuuzo kye bamubuuzizza no ku bintu olwo bwe yeeyitidde bayeye ekkungu ebibuuzo waliwo ekibuuzo ekiyinza okutikkisa omuntu obulingaaya ne budda ku ngulu omanyi bano abantu abatali baganda ebiseera ebisinga tebamanyi tusobola okusoma embeera zaabwe ez'obuntu ntuzitegeera ku bibuuzo bakubuuza kuliko ekibuuzo ekikuleetera embeera ekuteeka mu motion y'okuseka oba mu laughing gesture oseke ekikolwa ky'okuseka nga bakubuuza ekibuuzo mu lulimi olwa psychology either oba okkiriza oba ogereze ku bintu biri kubeerako ekintu kimu kye bagambe kiri kubanga tewali kibuuzo kikusessa wano tewali kibuuzo oba tewali kintu kyonna kikusessa kaakaddemu njagala abantu bategere ekintu kino omuntu omubuuza ekibuuzo osula luddawa mufo kyoga nti nansanaga kati mbuuza gyensula wakwatako bakubuuza osula luddawa nansana teweetaaga kuseka kankaddemu okawule bulungi nnyo babibungesa nti Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku oluvuganya government specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungesa nti oyinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu ngiyogera ku mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo
simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyamu ekyolooza ky'oliko bye tuwulira baga nti bamwerufu olina saidi kuwekubidde nnyo waba babiri bino webiwulira bikuyisa bitya bateekwa abantu okubaako kye boogera Adamu Katikkiro omuntu munene ako ge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bw'ogamba nti ensonga ya busiraamu omulangira Nakibinge akyogerako ki kuba munene ekyenkanidde awo mu busiraamu naye sirina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batera okuba mpuuga nyinza ogamba mpuuga nze namutwala emmengo naye noonaleba Kyagulanyi twamanyiganye naddala tanabagenda mu byabufuzi ddannyo anti nali minisita w'abavubuka kati abavubuka abo nga abo abaali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazzaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne buba wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutoko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo bwe yakola embaga n'ampita nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo so omuntu oba takuyise ku mukolo gwe ojjawo obusungu obutuuka okunyiga nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo wano omuntu gwakubuuliza ekifaananyi kyonna ekikulaga nti oludde na Bobi Wine nga omumotivate nga kiri luddawa oba nga oli naye tekiriiwo kuba tekiriiwo nowhere ekirala kino kye kyakuviirako sente ettaka lya Kyagulanyi otuuke ekitundu okigabira Abanyarwanda bazimbeko wa hotel era ng'Omuganda gowalana teyayogera kigambo kyonna yatuula mu kati n'akulukusa amaziga n'asamba ebikoola n'atambula n'agenda n'asirika ng'Omuganda ayagala baffe era ayagala Obuganda yandibadde afukumuka ebigambo neyagamba nedda kabaka wange mwagala kyonna kye munkola ngenda kibira okuva ku olwo empalana gy'olina ku Kyagulanyi tetandise leero kati olw'okuba nti azembye obufuzi wattu ate ne gujja bagira kubanga oyina abantu bo bwe mwali mwateekawo nga musuubira nti mwateekawo Parallel State Emmengo teri agenda gikwatako wekijjidde nti ate wattu muzzukulu wa Buganda yeyagalwa nnyo Abaganda gwe ne kikufuula nti gwe ate oyagala okuba nti osinga mukamaawo Kamalabyonna Kabaka nti gwe weetwala nti Katikkiro mu Katikkiro si muntu Katikkiro yafeesi era nategeeza n'Abaganda ffe tetulwanyisa yafeesi ya bwa Katikkiro tulwanyisa omuntu omukyamu agituddemu agifudde y'okuzanyirako n'ebyokuzanyirako ebyobufuzi bya Museveni nga basaanyawo Buganda ffe tulwana n'amayiga omusajja omunyalonda yajja okusaanyawo Buganda tetulwana na ofisi ya bwa Katikkiro kubanga egendagendamu omuntu omulala obaddi egendagendamu omuntu omulala kubanga awo tebagabawo kifundikwa tebasumikirawo nkiddamu gwe nga gwe office egenda sigalawo neggwe mu kwagalako oyagala baleeta omusumisi akusumike bakwasa ekifundikwa n'effumu bakusimbiramu n'omuvule oba n'omutuba gw'otulemu olema kuvaawo gwe kyoyagala kati basabo ne bannyabo omwami ono obutaagala Kyagulanyi tebutandise leero mu byobufuzi wano bwatandika mabega kubanga ettaka lyebwe Ssaabala lyaluma Mayiga n'abali Emmengo kyovula nti baaliseddako ekitundu naye ono okubalaga nti ndi muzzukulu wa Buganda tana kigambo na kimu kyeyogera kubanga buli Muganda alina bw'asendebwa ku ttaka wattu ebirowoozo ebimutandikaga nti Ssaabasajja Kabaka yanvuddemu naye nga tannakuvaamu ababbi bali Emmengo bakozesa Museveni okukola buli kimu kye baagala okukola okukyasa Ssaabasajja Kabaka era n'ekyo gwali mutego Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu mbeera alumba Obwakabaka nga ne Kabaka amutwaliddemu tugenda mu maaso wagenze mu maaso n'ogamba bw'oti
nnyonnyole ku bibungeesebwa nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kugimu ku mikutu gya Buganda egya radio ne TV, and some people bakikuteekako that kiragiro kyo. True, how true is this? Si kituufu. Nze abagenda ku TV oba ku radio ez'Obwakabaka sinze mbalonda. Sirondangako ne mbagamba nti mutwaleyo Adamu Kunkuluno y'abayogera. Bo abaddukanya TV basalawo okusinziira ku mbeera. Ani gwe basobola okukyaza n'ani gwe batajja kukyaza. Enkola gye tulina mu Bwakabaka, ebitongole by'Obwakabaka tubiwa obwetengereze. CBS erina board, erina n'abagiddukanya mu luzungu kyemuyita management team, ne BBS erina board, erina n'abagiddukanya. Nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri. Ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka kuba ffe bannyini mu fefe bakiyita batya mwe bannyini mu fefe bannyini mu mulina okusoosowaza ensonga. Ebyo bisekerwa omanyi nabagambye we omuntu nga oli wakabano tobuula bingeri gye weeyo kyabule weeyiwa ez'abakadde noziyiwamu amanda enki embogo. Omuntu nga wakabano tabulwa ngeri gye yeeyiwa mu z'abakadde amanda azeeyiwa bulungi nnyo ng'omwami ono. Ensi yonna ekimanyi mu myezi 3 emabega njagala omuntu yenna awuliriza CBS oba BBS telefayina ombuulire emyezi 3 emabega kwena badde bakuwa oluyimba lwa Kyagulanyi lwonna ku TV yabo BBS oba CBS. Mbawadde eddakiika emu ntereko kuno comment okuva nava nenga nti omwami ono yayisa ekiragiro tebabakuba luyimba lwa Kyagulanyi kekuba ku TV kekuba ku radio. Njagala nange nti mu myezi 4 emabega abadde awuliza ennyimba za Kyagulanyi ku BBS oba ku CBS. Nava nempisa information nenkola ne post ku Facebook yange nembagamba Salonga Mulenge gye yayisiza order BBS CBS zombi teri kuba luyimba lwa Kyagulanyi bazisangule ne mu database ya CBS ne ya BBS ne post nazikola wano. Mwenna mwaliko wano ne post nenzikola. Kati ayogera ki? CBS ebitundu 5 ku buli 100 ya mayiga. BBS ebitundu 5 ku buli 100 ya mayiga. Kati wanagenda kuongera okuyiwa manda mu mbugo. Ulira ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga n'ennono okukulaakulana kw'abantu mulina okufa ku bavubuka nadda wano ida ko wano wagambidde wano erina n'abagiddukanya mu luzungu kyemuyita management team ne BBS erina board erina n'abagiddukanya. Nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri. Ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka kuba ffe bannyini fefe bannyini mu fefe bakiyita bati fe bannannyini mukiyita batya fe bannannyinimu fe bannannyinimu bannakintu be bannakintu bannannyinimu. Kata togambye CBS tekwatako era babbo oge fe bannannyinimu bannannyinimu. Bino bigambo bibyo nkwata mu videos zo omanyi nagego ojja kwogera videos nzija kukwatamu gwe kenyi yogambye fe bannannyinimu fe bannakintu nannyinimu bakiyita batya gwe si byogedde kanka kuddizeeyo ayogeremu amagamaga bibyo bigambo byo erina n'abagiddukanya.
nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'obwakabaka kuba ffe banyinimu fefe bakiyita batya mwe banyinimu fefe banyinimu mulina okusoosowaza ensonga ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga nenona okukulaakulana kw'abantu mulina okufa ku bavubuka mulina okwogera Oluganda mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli era namuyita nemuyita abitebye akaseera ke yayitamu tekaali kangu yabyogera mu ngeri yakyo egyo ndoza kwejjako bali abaali bamuteekako akazito naye nga sinze nnonda abantu abantu ba Nuupu bangi babadde bajja ku radio naye sibe basoose waliwo lwe natuukirirwa nga ne Nuupu tenatandika waliwo omanyi bano ba Mukaaku mu DP Samuel Walter Luga Mukaaku ba DP block bayita DP block bajja okundaba nebangamba ffe tuli wano we wakulu ogambye nti wayita Medi Nsereko abitebye ate radio banga siiyo ngera sigwa kuli ebiwerezebwa ku mpewo Medi Nsereko kyayogera wamuyita kumukweshoninga ki era mukunya ku nsonga ki n'ogamba nti yakyogera kwejjako bali bamutaddeko kazito yandibaddaga nze sinze board of directors oba sinze producer yagamba buuza Mayiga kano kakabadire mu katono kawulire naye sibe basoose waliwo lwe natuukirirwa nga ne Nuupu ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli era namuyita nemuyita abitebye akaseera era namuyita ekigambo n'emirundi 3 kitegeeza mu makkati awo olina ebigambo biwabuuka buwadde ogenda okwogera ku information jennina oyagala goba Medi Nsereko sebuli ba siyaasa okusinzira ku information jennina ate nga nakibagamba ddala Goy ayagala goba Medi Nsereko olw'okumwabya naga nti radio yani buuza Mayiga kati bweyogera ekigambo nti namuyita emirundi 3 ng'obuuka ennyukuta eziri awo ku sitole gy'obadde ogenda okubawo nga na information nga nti ogezaako nnyo okwagala goba Medi naye okyanoonya buzito ki nera kigenda kuvaamu ki Mude wano nga ananagira chenjagala musooke muwulire kati mulage nti Medi byeyogera ali abitegeeza Uganda mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli era namuyita nemuyita abitebye akaseera ke yayitamu sorry lindako mulina okusoosowaza ensonga ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga nenona okukulaakulana kw'abantu mulina okufa ku bavubuka mulina okwogera Oluganda mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli era namuyita nemuyita abitebye akaseera kayayitamu tekaali kangu yabyogera mu ngeri yakyo egyo akaseera kayitamu tekaali kangu ekyo kyembadde njagala akaseera keyayitamu tekaali namuyita akaseera keyayitamu tekaali kangu information gyennendaga nti oyagala mugoba naye okyagezesa maanyi Media Nsereko alina maanyi ki influence kira bumugoba kiki ekigwawo kyokyagezesa bwoti kati banisebe ne banyabo kano ke katambi fomaiti yaffe tubeera nabyo
Radio Young, I'm going to change that. Coach, I'm going to change that. I'm going to change that. Radio Young, Gaba Buza Maika. Buza Maika. Buza Maika. Buza Maika. Buza Maika. Nsere kuyadda mbuuza mayiga emirundi egi. Golowooza a senior journalist kukira ku level ya Nsereko yandibadde addamu nti buuza mayiga emirundi ena. Ng'obuzaabuza abantu oyagala abantu bategeere. Yandibadde Nsereko aga buuza mayiga radio yange. Era aligwe no confirming ati yasanga akaseera akazibu. Information gye nendaga oyagala goba Nsereko naye okyaweyinga buzito bwa Nsereko azitowa atya singa avako CBS bagenda tugamba ki biche bigenda okwogerwa. Kubaga wawamba Buganda bonna n'obuzingako buli mu ngalo zo. Abalange n'abambejja wabazingako ng'okozesa state machineries. Abataka wabazingako ng'okozesa state machineries. Abakutotokako mu ngalo balira ku nsiko. Ssaabasajja Kabaka wamuzingako kati gobera mu media. Kyoyagala kyoyogera n'okyetuuma ku lwa Kabaka. Omufuula kifaananyi ndabi wamuwera wamwerabi. Olukiiko lwa Buganda waluzingako. Kyoyagala kirukolera. Abamasaza wabazingako. Amagombola wabazingako. Abemiruko abazingako. Buli omu mukozesa kyoyagala. Bota yagala bono ogenda ngo bajjamu mpola ng'okozesa amaanyi go. Kati ebintu byoyogera gwe kennyini weekuba ggoolo ng'ensi ekuwulira nga wamba Obuganda ng'ogamba tokolera NRM ng'ate oli mu programu za NRM z'oli mu kutambuza. Wagenze maaso n'ogerega bwoti nambuuza kati nze ndi Katikkiro mulamba. Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa Parliament ng'Adamu naawe nze Kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulira ng'abantu babyogera nkimanyi ow'omu mbuga. Kati Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa Parliament ntya ku nsonga ki? Nze bannondereyo omukono gye bamulondera. Nze ndi wa kibiina kye. Ssaabasajja yakulonda. Ssaabasajja yannonda. Ate Nambooze yeddira Kkobe. Temulina mbeera yonna eriwo. Waliwo bye boogera omanyi nakugambye nga tutandika okwogera nti waliwo bannabyabufuzi. Omanyi omuntu anoonya waanaafunira omuwaatwa. Oluusi emiwaatwa egyo gye gibasuula mu ntata. Oluusi gibasuulayo mu ntata. Oluusi bayambibwa. Nambooze baatukwata ffenna. Bajjukira nga batwala mu 2008 gavumenti eno efuga eyatukwata ne batukunza ne tubonaabonera eyo mu bugwanjuba bwa Uganda ebitalojjeka. Wasoma ekitabo kino na Teroni kye nawandiika wangi wakisoma? Adamu ndo mwirufu sinaba kukimalayo oba oyinza okumboza bye sinnamalayo. Kisomo kimaleyo olabe mulimu essuula ekwata kuwambibwa kwaffe twalina Nambooze. Era Nambooze abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ng'ajja alina emiramwa gy'ayogerako. Kakati ne watondebwawo akakiiko
akasomesanga abantu ku by'ettaka Nambooze n'alonderwa akakyuka ako ne batalaaga Obuganda ne boogera ebintu byali birungi ne bawulirwa ne bamanyibwa era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ng'omubaka kakati nze nnyinako kizibu ki sikimanyi nze simuyinako kizibu ekibuuzo ekyo n'okibuuza ye kubanze wali ompuliddeko Honorable Nambooze azaakola entambi ez'enjawulo ng'ayabya akasajja kano mujjukira video gye nabazanyirako olw'olumu nga Nambooze abagamba abatukwata n'akasajja kano naye akasajja baakata twasigale batwala mu kooti ko nga kali waako kali mu kulya bikyepere kati ono kyeyakabuuzizza ne kavayo ne keedifendinga bwe baakatwala tebamutwalangako wantu wonna ono baatwala Sseggona ne Nambooze kati avudde nze Kabaka woobwe tobuulirako ebyo nga byogera mukulu tuzze tukunnyonnyola abantu bazze bakunnyonnyola Kabaka mu Buganda abeera ogu omu Mayiga tuli Kabaka abasajja bavuumizibwa Oluganda bamanyi obulombolombo nenno bazze bakunnyonnyola teri Kabaka mu Buganda abeera omu teri Kabaka weebweru oli weebweru Kabaka w'omunda yaani mukulu oli Kabaka w'omunda yaani kankabaddiremu wano kankabaddiremu wano mukawulire muwulira bulungi nnyo Nambooze kati nze ndi Katikkiro mulamba Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa paalamenti Adamu naawe nze Kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulyanga abantu babyogera nkimanyi ndi Kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulira abantu nga babyogera mukulu wasanja Carol Charles Peter Mayiga Ssaabagabo Mulenge kirina Kabaka ogu ye mutabani wa Ssekabaka Muteesa Ronald Muwenda owokubiri kati boganti oli Kabaka w'ebweru tulina Kabaka w'omunda kyogamba kati abantu kye batategeera kikino kakibannyonnyole nabagamba nti Mayiga ng'omuntu mu regime ya dictator Museveni banyabo ne bassebo Mayiga yawamba Obwakabaka era ye Kabaka buli mukolo gwonna gwakola gukolanga Kabaka yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka temukyamulaba yamuwamba kino muyinza okuwulira nga abawulira ekintu kipya Mayiga yawamba Ssaabasajja Kabaka ng'amuwambisa magye ga Museveni ku biragiro bya Salimu Sale yensonga lwaki atambula n'omusimbu nga lubuga we Agnes Nabaloga njagala obuliro Katikkiro mbukyanga lubanga lwa mini abeera nga Mayiga ng'abeera ku media 24/7 ng'agezaako nnyo okukubuulira ensi nga bw'ali Katikkiro wa Buganda buli kimu akikola Kabaka baamuwamba musajja tuye waggulako n'atambulako n'afuluma n'agenda baamuwamba tebakyamukiza dde okujja Emmengo wadde okubaako statement gy'akola tobula mu kaseera abeera mu media ekifaananyi kyasiigira eggwanga ye waali Kabaka takyalina mugaso Muganda ye waali nga bwe wagenda Kabaka ow'ebweru kamala byonna mukitegeera kansooke nkusiigira ekifaananyi mukitegeere bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka tasigirwa era buli muntu ajja mu Buganda aba ayagala kusinkana Ssaabasajja Kabaka
Nebe kuba kusalawo nsonga ya Simba mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yalina okukola ki? Yalina ogisalawo. Wabula bano bakwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukola buli kikolobero kyonna ekikolebwa ku muntu. Ne beewambi n'obuyinza ne babuwamba. Nabaga Ssaabasajja Kabaka omutwala e Namibia. Bamutwalayo ng'enkomekerero yali erina okubeera ne mumugjayo ku kifuba. Nga bamukolera dda program okumulangirira nti Ssaabasajja Kabaka yava ku mulamwa. Ompulira bulungi nnyo. Omwami ono ne yeewa endagaano ya myaka 10 nga bali ne Agnes Nabaloga. Ne bajjako Kabaka Powers of Anthony. Powers of Anthony mwenna abantu abamanyi ye muntu okubanga okiikirirwa munnamateeka nga tokyalina buyinza. Buli kyonna munnamateeka ekintu ky'olina okukola yakikolera. Nga tokyalina buyinza. Oba omuwadde buli kintu kyonna, oba bank transaction, or anything concerning with your right, lawyer yabaagirina. Ssaabasajja Kabaka bamuggyako all his personal rights. Mayiga, Sarah Gakere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Kiwalabe Male ne John Katende bamuggyako his personal rights. Powers of Anthony bazitwala. Ne basindika Nabagereka akole company akole kitongole simanyi kya mental health. Twakikomya mu kubo kikuba ne kiyika Windows ne kikomaawo. Oyo ntumuggalira awo n'akomaawo. Kyebaali bavuga kye tuyita premeditated statement okujja ogamba kubayaga nti nze ensonga z'obulwadde bw'omutwe ziri personal. As in personal. Namubuuza mu family ya mwani alinamu akajabangu oba gw'olina akajabangu oba bana mulimu alina akajabangu nga tewaliwo abo alina akajabangu. So what was personal to that issue? Kubanga baali baagala kira mutemanyi gavumenti ya Museveni bw'ekola bintu byayo. Bakuleetera ekintu awo ng'okira kijja kitambula ninga oyinza okuzoba kintu kitambula kintu kyako kigenda okutuukawo ne kikumanga ne kikulya nga tutegedde. Kati baasindika ono ajja ateekawo kipulogulaamu ng'amaze okudrivinga ebintu byabwe bye bawanga Ssaabasajja Kabaka empeke ezimusiimuula. Empeke zino baziwa ne Kabaka w'e Bunyoro. Mwenna Abanyoro abali kuno. Omukama wa Bunyoro yasiimuuka yavaako. Era Prime Minister wa Bunyoro kati yafuye komando waayo. N'abataka bonna yabagoba. Era ekiri e Bunyoro kitokota si kisaanikire. The same system ey'e Bunyoro. Lwakuba tufe twagibuka bagana tusobola okwogera. Kabaka Bunyoro bamusiimula Windows laptop nkalu. Kati bali bagala okukola Ssaabasajja Kabaka bamuwa amalagala agamusiimula obwongo. Lwakuba agamwanga jjaja mwanga yagamira bano balowooza nti bagawaye. Ika video nchakalina yirwa chimba obudde tukyalina mayinze njala balaga ebintu bino nga biriko bwina kamaro kati nkola kaka sibyange bimbula bino no mwaka hivu. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Uganda. Launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health. We shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. For me, it's kind of personal because first of challenges, personal. What went wrong with that program? Abafere boogera oluzungu. Abafere bambala bulungi nnyo. Omufere asobola okuteeka omukolo gwa $1,000,000 ng'agenda kufera akawumbi kamu.
nkiddamu omufere asobola okuteeka omukolo gwa milioni 10 naye nga tageti ye yakufuna akawumbi kamu okuva mu mugolo abagenda okujja abafere abagenda okujja kuuga omukolo kati yono kyekyatuuka ku projekiti eno bwe namala ogikuba abazungu boogera abafere boogera oluzungu abakumpanya boogera oluzungu bambala bulungi nnyo kyekyateka okuva twagikuba kankabadire omanyi mwagala kuseko mwagala nnyo ebyononesi ekyokufuna ebintu byamakulu mwagala nnyo ebyononesi kankabadiremu bombuuza ekiri personal ani yagwedda lwe wammwe ng'omwali mukolera program ogende it's a bit personal kankabadiremu. Before you today, on behalf of the Kingdom of Buganda, under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka, to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. For her, kuruwe asinkanye ekintu ekiri personal ate nga kiri first hand. Kiri personal. Sanga lyambogo ye yayika Windows. Tata we yayika Windows, mama wani yayika Windows mu project gye wali okola. Kati bukyanga tugikuberera oddawa. Ati temuyina nsonyi muyizo okuddamu ne mugikola nga mu challenge nga byenjogera wano. Kumwe mba mayite temwakaza mulinga abasazi bebyayiko kkubo. Muyizo okuddamu ne mugizuukuza essaawa zino. Mbolo okuba njogeddeko. Kati kyekyali ekigendererwa ekyo. Kati Mayiga bwamala okujjako Ssaabasajja Kabaka neyewe bane myaka 10 bamujjako Powers of Anthony bamujjako Powers of Anthony kati nga kyonna kye baagala okulaga public essaawa zino nti teri asobola kugamba Mayiga nti va ku Bwakatikkiro kubanga Mayiga ajja bagamba kati omuntu gwe twagamba nti yakyalako omuntu yakyalako oba omuntu yayiika Windows byayogera byonna muyinza obikkiriza nga yayiika Windows. Olubiri balugabye tyanti yaleka lusayinize kati ne bwavayo nayogera mu lubiri talugabanga ate kati oli taliwo yayiika Windows. His argument and his orders, they don't matter anymore. Amasiro bagatutte tyayireka agasayininze oba kati avuddeyo ngambu titi agasayininga it doesn't matter kubanga kati tali yayiika Windows omuntu oba yise Windows talina kyayogera kikkizibwa mu mateeka kandi mukimanyi bulungi nnyo. Kati kyekyali ekigendera kyabwe kyova olaba nti bwe twabasuuza Kabaka okudda bwe twabasuuza Kabaka okudda Kabaka bwe yadda Kabaka we yadda we waava obuzibu buno
No, linda koto kiddam. Kanchiddemu. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Era mbasaba mukawulidde bulungi nnyo, wayinza okuba aliwo abagezaako batawaanya naye okubawangula kikafuuwe bo nga baani. Kyekiringa Mukomba Box bw'anajja mu makaago n'atuuka n'okugamba abakyaze n'abaana bo nti mwategedde nti kati wano nze nfugawo, kummwe kabeere kitammwe kabeera nteri ayogera nze njogera. Ate nsobola obbaawo obuto munene mu Faluna ennyumba n'engitwala. Kati Mukomba Box ayimiridde akombako paasi. Wayinza okuba bakuteteganyiza luddawa. Ekabonera nze mbuuza Mayiga, wayinza okuba bakuteteganya ekabonera erweza mu nnyumba ya mwannyoko gye weddiza n'ogamba wagizimba ng'okyali muvubuka, oba eri ewa kitaawo gwe mwakwa ewuno yali luddawa? Where is him? Where is your father now? Mukulu tukutataganyiza luddawa, bakutawagadanyiza bakutawaganyiza luddawa. Faananyi buluwa nabwo. Buluddewo buluwa. Meka nakasajja kalogo lumu kayinza okuluga ebintu biva mu ssimu no nga tomanyi n'obinonya nga tobiraba. Naye kamala obinonya no mpola atubuulize tumuteganyiza. Unfortunately nga biri mu ssimu eri endala. Ne wano njagala omubuuza nga tukuteganyiza luddawa. Ekabonera erweza luddawa. Ludda gye tutugeza okutawaanyiza. Tata waka aluwayo. Why? Wano wetugenda okutawaanyiza wano wamwe. Wetugenda okutataganyiza. Wetugenda okutawaanyiza awo. Wetugenda okutawaanyiza ku maka ga kitaawo. Ekabonera. So, ebiseera ebisinga bw'obanga oyogera ebigambo mukulu ng'ozze mu kamera weegendereze nnyo kubanga Abaganda tuli bakoowu nnyo. Ate Abaganda tukwata mu bigambo by'omuntu by'aba ayogedde. Ebigambo bye byogera nga tumaze okusuuza Ssaabasajja Kabaka era wajja mu kyaki ng'oluma n'emba. Ebigambo bye muwulidde bigambo bitukuvu eri buli Muganda yenna na buli muntu yenna. Ebisigadde mujja biwulira ku lunaku lwokusatu, ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi. Omukama bankuumire nga mwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okusabira Buganda. Wabula temwerabira tugenda mu kaseera ak'akazigizigi mu Buganda ne mu Uganda. Kiddamu. Olw'ennaku z'omwezi 29 ezakonka ku mwezi oyo ogw'omwenda. Mbabuulira tugenda mu kaseera ak'akazigizigi. Lwaki kaakazigizigi? Kankunnyonnyole mu ddakiika 5. Kankunnyonnyole mu ddakiika 5 otegeere lwaki tugenda mu kaseera ak'akazigizigi. Asinzira ka video kano.
njagala uliza ka video kano bulungi nnyo ono Pilato bali bamujjako interview njagala osinzire ka video kano otegere nti Uganda egenda mu kaseera akakazigizigi ka video kano kakadde muko ono Pilato nga bamujjako interview. No problem saying I'm not apologetic that Habyarimana died. To be honest, I don't care. France says that. I don't give a damn. I'm Rwandese. I had a right. I had the basis for getting involved in the armed struggle to liberate my country from Habyarimana, from the government he was leading. I've been a refugee outside Rwanda for 30 years. But That's you why I didn't was have a fighting. right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. But of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Is it even surprising that somebody involved in a war can die? The French judge has no right to judge me in my own situation in Rwanda. He's not saying he wants to judge you, he's saying he wants to see you me before by an bringing international that tribunal. nonsense. Yes. First of all, why fabricate stories? I say that Rwanda cannot move on until the real responsibility for the assassination of the president of your country in 1994 is established. To establish it, you need Yes, the other aspect then is that one. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death, and I don't care. I wasn't responsible for his security. He wasn't responsible for mine either. And he wouldn't have cared if I had died. I don't care that it happened to him. I was fighting that government. The government that made me a refugee for all those years, for which I had a right to fight back. And the judge wants to ask me why. But my question was simply this: how can Rwanda move on and move forward until the truth has been established? It is moving on irrespective of not knowing who killed Habyarimana, because it is not such a big problem as it is a problem for Rwanda to have lost 1 million people in a genocide in which France is indicted and this judge is silent about. So France, Bulgaria, have no right whatsoever to be making such a nonsense of our situation. And our people in Rwanda are making headway, they are rebuilding their lives, they are moving forward, I'm their leader, they elected me, and it is nonsense. Kati, ono yabeera refugee emyaka 30 mu Uganda. Era emyaka 30 alina ebyobugagga mu Uganda. Alwanyisa gavumenti yaabwe gijjako musajja Muganda. Abakolera gavumenti ya Museveni basajja Banyarwanda. Tulwanyisa ensi bbiri omulundi gumu. Lwakuba nti omuntu oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abasajja bano bakola Tus Dynasty eya 50-year master plan. Wabula nga omanyi nti Katonda talya mbulugunya oba talya paani. Kyebaabala ne Katonda ali abala kiki? Lwaki? Njagala omuwulirize. Omukulu muwulidde bw'ayogedde. He doesn't care. He was defending himself and he has a right to kill. But for you, you were there busy seated. Museveni and his family, they are eliminating one by one Baganda and the other tribes in Uganda. No one is defending himself or herself. But here are the real facts. Gano ge mazima matuufu. Mu 50-year master plan. Baplan go fuga Uganda emyaka 5 n'okweyongerayo nga n'abaana mu kiseera ekyo bajja kuba bakuze. Wabula bwe bali mu nsikeeyo ng'amaze okukozesa Abaganda. Baatu ne bagamba nti nze bwe nfugako ebbanga lino gw'ogenda okujja ofuge lino gw'ogenda okujja ofuge liri batwalirize ekintu kino bwe batyo. Olw'okuba nti Katonda musajja mugezi nnyo yabadde ebbali bo ne bakulembeza Sitaani. Omanyi Sitaani bw'alaba ayidde gw'agoberera.
Museveni ne banne yeke nyini Museveni azatu yambako okujjawo Tusi Dynasty empola. Buli muntu yenna gwe yali apulaniza okufuga ku Uganda kenyini amwettidde amwejjirawo. Gwatase amukozeko character assassination. Bwengamba character assassination abakozesezza ensobi ne babba ekifaananyi kyabwe ne kifa mu public. Tebakyayina public image. Ekyo ne kifa. Kati abaana bawe bazadde basinga obungi ku bikolobero Museveni kennyini byakoze. Abaana bennyini bati okujja obwenyi okujja mu public. Nize ne mutabani wa gundi negwanyiza kino nginda kujja nesimbe wa buli omu basigadde bali bweru bali bati. Baagala ekigwa kyonna Uganda babenga bali ku safe side. Kati bano bemumanyiiko bano okuli Muhoozi Kanyero okuli Didigi Natasha Patience simanyo nani nono lwabwogo kubonna bonna tekuli muntu munna Uganda gwayagalako n'omu. Kati amama Mbabazi kenyini yamukolako character assassination namwana obutwa yo damage ya character publicly. Amama Mbabazi tasobola kuyimira wantu na biwe nafuna obulwadde emitwalo 10. Samu kuteesa wano mwategedde wano buchuduleni bwazze wano oyo ne yawedde tini yefunza kenyini yamukolako character assassination namuttire yona is nowhere to be seen. Balonda abani bonna yazza abatta bonna abatta bamazeewo ani aliwo already ye ng'omuntu amagulu anagamanage luno Luganda amagulu anagamanage abamutuukako physically bagamba ekituufu kiri nti oli ye taliiwo n'ebikolobero kati ebikolebwa ebyobubbi bw'ensimbi okutemula n'okuwamba abantu bannakigwanyizi babyekoleranga bo kubanga bakyalina obuyinza obutinitini n'emmundu ebimu ebimu tabitabirinamu na mukono olw'okuba nti bano bakikola okukuumira entebe yabwe mu buyinza naye ye nga gye alina ebibi atakyamanyi nti bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga kati already batestinga amazzi ne bagamba oli Salimu Sale talina waasobola kuyita Didigi talina waasobola kuyita ani agenda okujja kyobola bagala kulekawo kino ekifaananyi ky'ono kibeerewo mpaka naye ekifaananyi ekyo buyinza okukera kubulya nga tekivudde mu buli kiki ekigenda okuddako. Batuuza meeting after meeting what is next ekyo temukimanyi wabula mulimu eno simanyi mulimu kunywa bunywi bbiya temusobola na kulowoozaako kigenda kuddako mu ggwanga eryo kulw'okutwa nabaga abasajja bapulaninga okujja abantu 8 nga bano bakimanyi nti basobola okuyimira mu public baga nti bannayuganda kino kyekiriwo baagala kuleka nga agamba nfa nabo amanya nagabasomedde nga baddiremu yange tebawala bano ye Museveni agamba afa nabo kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda kuliko Joel Ssenyonyi leader of opposition kuliko Vice President Lina Zedriga kuliko General Kayindo Tafire Mavia Kuku kuliko General Katumba Wamala kuliko Banadini abakatoliki Banadini abaisiramu kuliko Gajjaffe ow'Isiramu Kasimu Nakiringe abantu bali 8 baagala bajjawo nti bane bajjawo ebifaananyi by'abantu abo yose ne baba afudde abala basobola ba controllinga kuba ekifaananyi ng'abantu bano bonna tebaliiwo muli mu bend over bali babbalaga bitundu bya goloza lwaki Minister of Ethics and Integrity kyogamba teriwo tefuna budget. Minister of Ethics and Integrity tefuna budget. Wa Minister of Ethics and Integrity taliyo goza ki bali social media buli muntu nazo na ono kati abakyala bambale ddala engoye eziraga biology ne physics ne chemistry kati avubuka abayika Windows agula data naye nga azze kunoonya bufaananyi obwo
N'atandika okuba bufaananyi n'abuuza wali nga ye gwe mulimu gwe kimule social media tali kirala. Kati ye Museveni akimete big number of Ugandans balina mentality eyo baagala nnyo ebintu by'obuseegu. So nga ate Ministry ya Ethics and Integrity ne bw'oyogera ekigambo nga kiwummula basobola okufuna ne bakwata. Babaleetedde abaana abato abatetekeddwa na kubeera na simu. Kati batambuza obutambi obuseegu. Omwana ajja, mwana muto tanneetuuka, bamwambazizza engoye za kikazi kikulu, najja ne yeemoola ng'era malaaya. Nze ekiri mu Uganda, akikubuulira yaasiyandi. Omwana muto tanaweza myaka 18. Bamutusibyeko naye ng'omwana ebitiko bya malaaya amaze emyaka 3 mu kwetunda, naye ng'omwana myaka 16. Kubanga bakikola intention bamanyi nti eri abavubuka abatuuse mu kiseera ky'okwetegera n'okutegera olukulonda bo nga bakimanyi nti bagenda bateekamu eyo embeera. Wamalaye gw'okimanyi nti obutambi bwa nuduzi butambula okusinga amawulire g'omuntu yafudde mu ggwanga wakitiibwa. Wabusinga okutambula amawulire g'okubba esente z'omuwomosolo. Wabusinga okutambula amawulire nti babbye sente z'eddwaliro oba oluguudo balwa. Kubanga bakimanyi waliwo generation nga yo erimu ekyo bagiseetingidde. Ekino omuntu akitegeera. Kati bo be baagala okukola ebyo. Ovubuka n'akwata essimu ekigambo ku kisosepa ku kise ng'awe mulabu w'emmuzi. Teri yadde yamusanctioning, teri wadde munnamateeka yataddeyo musango nti okuwemula kususse. Bawemula mu lulimi Luganda. Mind you, teri Kabere Musoga awemula mu Luganda. Kabere Munyankole awemula mu Luganda. Kabere Munyarwanda awemula mu Luganda. Wawuliddeyo Mayiga nga akondeminga ebikola by'okuwemula ku social media nga bakozesa olulimi lwaffe Oluganda. Kati essaawa zino social media yonna eriko bikola byakwogera ku mbozi za kuvuga mpanka. Baana bato, babuwala, babulenzi, abantu abakulu bali ku mbozi ya kuvuga mpanka. Ekintu kyagudde mu America buli akutte essimu naye nga national matters tebasobola zoogerako. Kitwale nti omwana w'obulenzi alina essimu. Ebintu bino abiraba ajja kwagala okumanya ebintu bino byebiki bikola bitya. Kitwale nti bamalaaya batadde ku social media abalaga ebitundu by'ekyama n'okwambala engoye zi through. Muwala wa alina essimu. Teenage ayagala okukola ekintu ekyo bakikola batya okufuna fame. Bw'otakikondemminga omwana wajja ggwa mu kategu keeka munoosigaza omwana. Jjukira omwana w'omuddugavu omwana yenna myaka kuva ku myaka 10 kutuuka ku myaka 18 abaana abo bali experimental baagala nnyo okuzuula ekintu kino kikola kitya but nobody cares. Ministry of Ethics and Integrity, Uganda Communications Commission, they don't care kubanga kibaagala mukibabazimba mubere ku ekyo. Kuno kulika abantu bati nga bobo kubula teri abakwata teri wadde amuvunaana kubanga kibaagala. Lwaki bakizimbira baana bammwe? Njagala ombulire ku famire z'abasajja nga kulikamu gosanga ali ku mbozi y'okuwemula. Njagala ombulireyo. Kati guno ono musumba Bible politics agambo spirit of adventure. Adventure nga wanyo mutabani wani nga ya adventure njojja kunyiga ne Bible ogikumeko omulyo.
ebeni ngatandise spirit of adventure ojjaji kumako omulire essimu omutwane ku police bamusibe eno si mata y'amaanyi nnyo morals z'abaana zigudde tetukyalina culture abaana bizezengeri kati kubanga community gye tulimu tekyali governable abali responsible okumanaging ebintu bino Uganda Communications Commission Ministry of Ethics and Integrity they don't care kubanga kiri mu system bwetwogera ku system kebere mu America ebintu bikolwa ku TikTok zoyagala mu America tebabikola nkusiba kuno kuliko omuntu ali mu Europe TikTok zo mu Europe zikifanagana TikTok zo mu TikTok yo Uganda kubikolebwako TikTok ze Bungereza ebikolebwako bibikolwa ku TikTok za Uganda TikTok ze Canada ebikolebwako bikolwa ku TikTok ze Uganda TikTok zo mu America ebikolebwako bibikolebwa ku TikTok za Uganda lwaki ne bakwatira abaana basatu nga bagufudde mugano gwakuwe mulange ekibatwala mu kkomera kusiwemula toyinza kuddamu kusanga muntu yenna ng'awemula ku social media toyinza kuddamu wadde ne bakwata abawala babiri nga bafulumiza obutambi obusewaga bakusibye emyaka 3 lwakufulumya nuduzizo tolinza mukusanga muntu yenna ng'agenda fulumiza nuduzi zange tekibanga tekisoboka kubanga system bagitadde oli katoli wayagala ku trendinga just ye recording au video biri bisatu bona ngabuta olinga bamugamba no awoko tefe tugenda kuvonaana just wekaze ng'omusazi oyayi kukuwoga nti mwana bimutya mbongeremu yenzo ligino walwagamba walwaleta kubanga bo kyebaagala ekinoite muna kitegeera kale banywanyi nakulaba paka tunaba akachadde mukirizo okugenda kwa kuno video rale komi wano tujja kusenkana ku rock 3 mu mwezi mpya mukama 13 mpera bwe bali kubeerako bwe bali gobera platform zenjawulo batumiddeko mu ndabo tukole meme jejimu okwetola eggwanga lyonna n'ensi yonna temujja kumulamwa ogwo njalo tumira baganda babe wala comrade bali mu ggwanga lya Canada mwe bali nnyo mulimu gumukulu gw'okwolekkalakaasa njalo tumira ku baganda bali South Africa mwe bali kwekkalakaasa abali mu America mwe bali nnyo bali n'abali mu Bungereza mwe bali kola mulimu ogwo ensi yaffe tuyino jirwanira mpaka kuulira bubi naye bisigadde byonna buli muntu gwono omanya oyagala kuza kizezengere sulo muggo oyo nono omwana bwoba oyagala omwana wawase oba afumbibwe muteeketeeke mulungi bwoba oyagala ayingira obuvuzi bw'empanka muleka abeere mu bintu by'okuvuga empanka ojja kubula omuzzukulu bwoba oyagala kulonda bamalaya abato abali ku international level nga bakyasobola bali myaka 16 mugende mu maaso nga UCC ne Ministry of Health basikola abaana bajja kuwoneka bulungi nnyo kuba bona balina amasimu kuba baagala nnyo okukola adventure kale video wedde kama bakomere